twolekera mu ddwaliro abakatwegattako jaamu abadde mungi nnyo ega kiseera kino tukyali ne komanda Sauda tumutwala mu ddwaliro tune eddwaliro lyetutera okugendamu naye wabadde congested nga tulina okukyusa tugende bwe tusobola okukola era tests zonna abasawo ze bagezezaako tugamba mu lipooti wano gye tulina ey'abasawo. So abakatwegattako Mr. Update Live tetunaba kutuuka naye nga tunaatera okubeera nga tutuuka. That's why nyingiddewo ate mbategeeze updates ezigenda maaso ku Sauda Madada. Nyingiddewo mbawe updates ezigenda maaso ku Sauda Madada. So embeera bwete bweri Sauda Madada embeera yamuguddeko mwenna mwagirabye ne wembasigizeemu naye mwe muntadde ku ttabo segirinya Sauda alaja nadduka omukime naye nga mumanyi kigudde wani jamu agikwata olw'ensonga tetulinaako kikadde waggulu naye embeera bwetyo bweri twolekera mu ddwaliro lisijja kwogera naye sharinga yita muno wantu wabadde wala nnyo bannange naye nga ye komanda tuli naye sharinga yita muno ewantu gye babadde wabadde wala nnyo ge mazima amatuufu singa wabadde kumpi Mr. Update singa natuuse dda naye ewantu wabadde wala ge mazima amatuufu. So kyenjagala okubeera nga mbategeeza nti ekipa eno gye bamutaddeko oba gye tuzze nayo mu mmotoka egezezaako okubeera nga emuyamba naye nga mu kiseera kino twolekera mu ddwaliro okulaba nga buli kimu tukitambuza mu ntambuza ennungi. N'olwekyo sharinga yita muno Sauda Madada updates mwongere okubeera nga mumusabira tulabe nga Omukama Katonda asobola okubeera nga amusuusa Mr. Update kuva ku makyalo nakedde sinaba kuwummulamu sinafuna kyakulya kyonna naye ate weewunye n'enjala tennuma. N'olwekyo embeera bwetyo bweri Mr. Update nga nabagamba sijja kuzikiza omulwanyi kasita alwala Mr. Update nzemba omulwadde mulwanyi yenna alwala nzemba omulwadde ate waliwo omuntu okulwalira mu kiseera kiri ekyemabega naye mu kiseera kino ate wetusinga okwetaagira ground work wetusingira okwetaaga village mobilization omulwanyi walwalirawo ate kituyisa bubi nnyo. So tukyali ne komanda Bobby Yanga mukulaba nga enteekateeka eno tugitambuza yonna eyokulanga komanda Sauda Madada afuna medication. Komanda Sauda Madada afuna medication. Bambi mwebale nnyo mwebale kubaako mwebale kubeera nga mugoberera ate mwebale kubeera nga mwagala nnyo struggle. Mr. Update sinazikiza sinawumuza ewantu wabadde wala nnyo. That's why olaba nti tubulawo katono nnyo okutuuka mu dakiika nga 10 okuva kati tugenda kuba tumaze okwesogga eddwaliro mu dakiika 10 okuva kati tujja kuba tumaze okwesogga eddwaliro. Olwekyo yembeera eriwo Mr. Update ffe n'obudde obulya butubula Mr. Update n'obudde obulya butubula Kanyunyuzi Shami mwange Mr. Update after elections I will take care blood just refresh your body and mind kubanga bambi okola nnyo. Thank you so much Kanyunyuzi Shamim. Shamim ampadde offer ange Mr. Update. Bobby Yanga wali wano. Sweet Apple ye atuli mabega kubanga jamu atebo yabakutte naye Bobby Yanga wali wano ku kido. Bobby Yanga wuyo tazikiza. Bobby Yanga wali nnyo. Bwetunonyeeyo muganda waffe Sauda Bobby Yanga agambye mulwanyi tumala kumutwala mu ddwaliro baswit apo twabalese mabega nnyo bali wala nnyo naye nga era bajja mu ngeri emu oba endala bajja mu ngeri emu oba mu ngeri endala. So yembeera eriwo
abakatwegattako abali ku the updates online page. Tugenda kukola MRI scan eyo yo bamaze dda n'okubeera nga batutegekera we tugenda ojja okukola era bwe tutuuka gyasookeramu basookebamu examining omutwe gwe yakubye ku tiles tegwafunye problem eyo yesooka actually era ne ku bbaluwa wano zennyina ez'eddwaliro MRI scan yesookera ddala yennamba emu mu bye tulina okubeera nga tukola then tulyoke tukontinuing ate n'ebirala. So yembeera eriwo abakatwegattako abali ku the updates online page abali ku the updates online page yembeera egenda mu maaso. Tugezaako okuddusa omulwanyi mu ddwaliro mulwanyi yalwalidde ku front. Mulwanyi bwalwalira ku front nga tumujjanjaba bwawona nga addayo. Mulwanyi yalwalidde ku front. Wantu wabadde wala bannaye tewabadde kumpi. Wantu wabadde wala tewabadde kumpi. Naye nga omulwanyi mwino kimanya yalwalidde ku front line. Olwalira ku front line abakomanda baba basigaddewo abalina okufaayo ennyo okulaba ng'ofuna medication kyovula tetuyinza kuzikiza paka nga komanda Sauda afunye obujjanjabi. So mu ddakiika 10 tugenda kuba tumaze okutuuka ku ddwaliro gye tugenda lyesijja kubagamba for security reasons twakyusaamu gye twala abalwanyi baffe tetwogerayo ate obwedda live nagizikizizaamu okulanga nkola enkola eyalabadaba style kakati abayaayo wedda kibaluma bagamba banne bazeewa so labadaba style enkola eyo weri nnyo. So abakatwegattako komanda Sauda atali mu mbeera nnungi olwange Mr. Update komanda sijja mubalaga nja mubalaga wali nga tumufulumya eddwaliro sole nga tumufulumya emmotoka yaffe kigudde waani nja mubalaga wali nga tumufulumya kigudde waani ngena mubalaga wali nga tumufulumya kigudde waani ngena mubalaga wali nga tumufulumya kigudde waani nga yesogga eddwaliro tulabe embeera nga bwegenda okubeera ng'ebeera naye nga abakatwegattako yembeera eriwo. Ndabawo ambuuza Katongole yaddawa. Katongole updates zenja zibawa maaso awo. Waliwo ensonga ezimu nga nzibuzaako nnyonnyola naye nja ziba nnyonnyola mu maaso awo naye nga tulwana Katongole naye ajja kuba afuluma budde bonna otawo tululwana. Dola Nantale ndaba ombuuza Katongole yaddawa. Katongole njabawa updates ze mu maaso awo not today but munaku nga 2 okuva kati naye nga tulwana tulabe nga tumununula gyali naye nga mu ngeri emu oba endala yembeera eriwo. So abakatwegattako Mr. Update live nga ngezaako kulaba nga komanda afuna kyebayita medication. Komanda afuna medication abenga addamu okubeera nga atambuza. Mr. Update nsaba kunamba akasimu nkalabye bambi nze afi obadde oyagala kanamba kange sitegedde nze afi ngambye Mr. Update nsaba kanambako abakatuuka abakatwegattako komanda Sauda yalwadde era embeera gyalimu si ya mulembe mwamulabye ekiro nga alaajana naye twali tumanyi nti obunakeera n'abaateredde naye ate n'embeera neyongera okubeera embi mu ngeri emu oba mu ngeri endala. So bwetyo bwe tuli nga tugezaako okubeera nga ensonga tugitambuza bulungi nnyo. Atiku Shaban naye obulwadde bukyamuluma naye ali ku medication. Actually kati mu ddwaliro tulina abalwadde babiri, tulina Atiku Shaban ne Sauda Madada bebokka. Abalala bonna Mr. Update twabajjanjabe bali ku muzuuli. Ghetto speaker ali fine yadde naye ali ku medication. Oli omwana gwe basalako ekifi ky'ennyama naye agenda atereera. Ni omulala awo Ntambi Richard naye agenda atereera. So yembeera eriwo abakatwegattako abali ku the updates online page abali ku the updates online page olwekyo yembeera eriwo
eri komanda waffe komanda Sauda Madada nga tugezaako okulaba nga afuna medication mu ddwaliro ate ery'omulembe abenga asobola okubeera nga atereera bulungi nnyo mu nnyumba. Bobby Yanga ye waali Bobby Yanga waali olaba ali mu kwetegeka kubanga omulwanyi tulina omusitula wali nga tumutwala mu ddwaliro kati Bobby Yanga waali nnyo yeetegese dda ne radio kolo ye twamutuumye location Kiria erinnya eppya erya Bobby Yanga erinnya eppya erya Bobby Yanga location Kiria so yembeera eriwo abakatwegattako abali ku the updates online page abakatwegattako abali nze afi message ngirabye bulungi nnyo gyozeemu kale mukwano nze afi kulabye message gyowandiise ngitegedde bulungi nnyo nze afi webale nnyo webalire ddala bambi abakatwegattako abali ku the updates online page tewali kuzikiza nze afi webale kubaayo webale kubeera ng'otambuza ensonga namwenna abali ku the updates online page namwe mwebale kubaayo mumbuza weyayize Flagaliza leero simukwasaganye naye olw'ensonga nsiibye bize nnyo nga tugenza okunonayo komanda Sauda gye tumunonye tewabadde kumpi wabadde wala gye tumunonye tewabadde kumpi komanda Sauda wabadde wala nnyo where is she admitted mune tetwogera amalwaliro munnange tetugogera muganda wange twakyusaamu for security reasons Josh thank you so much ogero yagala kuwaayo omutwalo gw'obutunda eri Sauda tewali tabbo mukwano Josh no problem Josh thank you so much agulamu kirukuze edi ekinene ne kimutambuzaako so embeera yeeyo komanda Sauda waffe yafunyeemu embeera ey'okulwala embeera ey'okulwala so kati embeera eriwo yeeyo embeera eriwo yeeyo Bobby Yanga mu nnyumba mwali nnyo era gwe tugenze nayo kukima omulwanyi kimanyi Bobby Yanga olwo naye abeera oba people power tulina kye bayita solidarity nebaza speaker w'ekiri ekitundu ekyenjeru gye tuzze Sauda speaker oyo yangeese Girinya we twategedde nti omulwanyi mulwadde ne tudduka misinde ne tujja ne tubeerawo era mu kubeerawo ne Biru ne bagikiriyalinga eri eddwaliro gye tubadde ekintu ekinsanyudde nnyo abantu b'enjeru nga balina solidarity abantu b'enjeru mulina solidarity eyo njagadde nnyo gye mulina obumu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bimu ku byosinza otukolamu nga people power ye solidarity eyo kintu kikulu nnyo nze kambabulire mazima NRM tebalina solidarity omulwadde oli omukyala eyeekuba essasi kugulu omusirikale eyeekuba essasi kugulu omanyi NRM kye yakola mumanyi NRM kye yakola ku musirikale oyo eyeekuba essasi nga nkibagaye mwenna musobola n'okutya baamugulira busaketi bw'omunnyu nti abeere ng'ateeka mu bbwa can you imagine ne mugulira omuntu saketi z'omunnyu mbw ateeke mu bbwa sebo kye baamuwa kyekiringa kye baamuwa kugamba weewuunya NRM n'ogamba balya mmere kitugimma abaana naye ffe tulina solidarity omuntu waffe bw'alwala tumutwala mu ddwaliro tulaba nga ligenda kumujjanjaba abe nga asobola okubeera nga assuuka asobola okubeera nga assuuka so embeera eriwo yeeyo abakatwegattako abali ku the updates online page nga tugezaako okulanga ensonga yonna tugitambuza bulungi nnyo ensonga yonna tugitambuza bulungi ze afi webale nnyo webalire ddala nze afi bambi Katonda ye bali kusobozesa teri kuzikiza Mr. Update nze ndiwumula engule tujambadde badde nkyabanyumiza oli omukyala yeekuba essasi kugulu
NRM kye yakoze ngula obusaketi bw'omunnyo bamuwa buli nako obusaketi bw'omunnyo bubiri ze nusu 14 ze nusu 14 bwe busaketi bw'omunnyo bubiri bwe busaketi bw'omunnyo bubiri bamugambu ayiwemu omunnyo ajja kuwona ala naye Uganda bannange kugamba kati bwetu singa kati nko mwaka faananyi kati nganze affe bwoyambye kati ekibaawo kati katoni y'omunnyo ogula emitwalo 3 n'ekitundu kati ng'ogula katoni y'omunnyo ng'ogiwa omuntu mulwadde ng'omuga ddagala lyeryo beera ng'oteeka mu kiwundu ng'omuwa ne pakoleeta abeera ng'obugumya amazzi oba ng'omuwa n'essigiri n'akabinika kwegamba yenjawulo gye tuyina ffe abanupu ate n'ekibiina ekiri mu ntebe ekibiina ekiri mu ntebe tasobola kufa ku bantu baakyo effe tulina enjawulo y'amaanyi nnyo so abakatwegattako mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ffe twewaayo kulanga abalwanyi baffe bonna tubajjanjaba kansooke essimu nje etunuzeemu kubanga tunaatera otuuka ku ddwaliro ate eddwaliro saagala ddiraga eddwaliro saagala kuliraga so embeera eriwo yeeyo abakatwegattako abali ku the updates online page nga Mr. Update live Mr. Update live olwekyo abakatwegattako yembeera eriwo era mbasaba mwenna mubeeko mulwanyi waffe tunaatera okubeera nga tumutuusa wayina okubeera nga afunira medication ey'omulembe ennyo medication ey'omulembe ennyo so yembeera eriwo naye nga kyenjagala okubategeeza ti komanda ajja kubeera nga atereera bulungi nnyo komanda ajja kubeera nga atereera bulungi nnyo abakatwegattako abali ku the updates online page Mr. Update live muwulira n'eddoboozi liri wansi nnyo kubanga Mr. Update kuva ku makya sinnawummulamu kuva ku makya sinnaba kubeera nga mpummulamu naye nga wetwogerera mu dakika ntono nnyo komanda waffe agenda kuba akola ki agenda kuba ayingira eddwaliro twogerera dakika ntono nnyo komanda waffe agenda kuba ayingira eddwaliro bwe tugenda okukolera MRI scan then tests ate endala naye mukimanye nti first aid yo agifunye yafunye ku first aid naye kati mukimanyi zino MRI scan si malwaliro gonna nti gazikola si malwaliro gonna nti gazikola amalwaliro agazikola matono nnyo malwaliro agazikola matono nnyo tulabe omutwe ogwo tegwakoseddwa ate tugenda kukola full body kozi yagudde bangambye ekigo kyabadde kyamaanyi nnyo yagudde ekigo kyabadde kyamaanyi nnyo yagudde ekigo kyabadde kyamaanyi nnyo so abakatwegattako yembeera eriwo abali ku the updates online page tumaze okutuuka ku ddwaliro abantu baffe aba people power abali okumpi abaagala okulaba komanda ojja mu inbox ya Mr. Update n'akubuulira omulwadde waali ojja mu inbox eya Mr. Update n'omanya omulwadde waali so yembeera eriwo abakatwegattako abali ku eddwaliro lino lyatutegeera kati liggulawo buguzi luli baalinga bookola ebyekiralu naye afanda guddewo mulwadde waffe tumaze okubeera nga tumutuusa mulwadde waffe tumaze okubeera nga tumutuusa ku ddwaliro tumaze otutuuka ku ddwaliro kati komanda Bobby yange ebisigadde bikwasaganye ogulire omulwadde tulabe nga mulwadde waffe afuna medication tumaze okubeera nga tutuuka ku ddwaliro tumaze
kubeera nga tutuuka lwali kwata mwana woti kasitulemu kasitulemu alokulanga komanda alokulanga komanda afuna medication komanda tumutuusiza komanda wuuyo kabaleeta akagaali dokita gye bali mukwano dokita kakuyambeko mukwate kaveeyo oyimira tasobola mumukwateko simanyi okupula wiri wabadde yana embeera yeeyo abakatwegattako abali ku the updates online page embeera bwetyo bweri ngenda kudda mu dakika ntono nnyo